عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjevu agatali mu bukendeevu bwonna nanyini kutendebwa nago yekka iwe ekitiibwa Allahu Rabbul Alamin. Ebbanga lyonna Allah tumwebaza okubeera nga yatujja mu nkumuliitu y'abantu abangi be yatonda n'atugonnomolako ekyengera ky'obusiraamu. Tumusaba Allah ebbanga lyonna kitukuumire, tumusisinkane nakyo, anaamusinkana nakyo yawonye, so anaamusinkana nga takiina gigenda kubeera mitawaana gyokka. Tumusaba Allah atusonyiwa amadhambi gaffe agakulembedde, saate era mu ngeri emu tumusaba byonna bye tukoze nga tukoze ku lulwe abeere nga abikkiriza era atuwe empeera gye yasuubiza okuwa abo abanaagezaako. Neebaza bakadde baffe abaazibuka amaaso olw'enteekateeka efaanagana bw'eti etagetinze omukyala ku lw'ensonga al ummu madrasa, maama somero. Maama ye musomesa asooka, era kyova olaba salaahu al salaahu al mujtamaa, okulongooka kwa maama ssuubi lya kulongooka kwa society yonna. Wa fasaaduha fasaadu al mujtamaa, saata okwonooneka kwa maama kaba kabonero akalaga nti society egenda kwonooneka. So bwe muba nga muzze bamaama okutuula mu kifo ekifaanagana bwe kiti ng'ekibaleese kutegeera ddiini yammwe, wabaawo essuubi nti awo be musitudde bajja kubaamu omulamwa era bajja kuba ba mugaso eri obusiraamu buno n'eggwanga okutwaliza wamu. Bifadlillahi jalla fi'ala wa mannihi wa tawfiqihi, kusookera ddala neebaza mukadde waffe Dr. Muzammil olw'ebigambo by'atuusizzaako ebitegeerekesa obulungi, okuggyako nga toyagadde bwagazi bitegeera. Tumusaba Allah amutukuumire, ayongere okugasa naye abasiraamu n'obusiraamu. Olw'ofunda bibiseera nga ne programs zakyankalanye, katugende direct ku musomo bakama bange oba abatesitesi gwe bampadde okubeera nga nnejjukanya nammwe. Musomo gwe bampadde omutwe gwagwo gugamba huquuqu azzawju ala zawjatihi, huquuqu azzawj ala zawjatihi, huquuqu zawj, ebivunaanwa by'omusajja oba ebibanjibwa omusajja ala zawjatihi, ng'abibanja mukyala we. Ebivunaanwa oba ebibanjibwa omusajja ng'abibanja mukyala we, bye tugenda okubeera nga tutambulirako insha Allah mu ddakiika ennyimpimpi. Muhadara efaanagana bw'eti, okuva bwe guli nti abakuŋŋaanye bakyala ndowooza era be batuufu b'okubeera nga baweebwa ebigambo ebifaanagana bwe biti. Olwo nno walabikewo enjawulo wakati w'abakyala abajjumbize
mu kutuula mu misomo egifaanagana bwe giti mu maka gaabwe, n'abakyala abatajjumbira kubeera nga batuula mu misomo egifaanagana bwe giti. Ekibasaba bakyala mmwe abajjumbira okujja mu duruusu ez'enjawulo, mulagewo enjawulo mu maka gammwe, gabeere amaka ageegombebwa agakubibwako ebyokulabirako. Tyag'amaka ga mukyala munnaddalasa ateekateekebwa buli kiseera abaako n'ebyenjawulo ebimwongerwamu mu ngeri ki gy'akuumyemu obufumbo bwe, mu ngeri ki gy'alabiramu amaka ge ng'omukyala omusiraamu ate afaayo okunoonya ku bikwatagana ku ddiini ye. N'ekijja kuba kyakabenje, amakulu gajja kuba tegavaayo. Omukyala atuula mu duruusu eyatambudde n'ava gye yavudde n'ajja wano ng'ekimuleese kusoma, obutuufu bw'ensonga ne watalabikawo njawulo wakati we ne bali abatafaayo kujja mu bifo bwe biti. Tusaba Allah enjawulo eyo agibawe bakyala mmwe ebbanga lyonna. Biidhinillah, tukimanyi bulungi nti omusajja Allah yalina ebyenkizo bye yamuwa nga mwana wattu byeyawulidde ye, ayina bye yamulagira nga yalina obbikola yekka, saate ng'omukyala tasobola bbikola era nga takkirizibwa kubikola. Ng'ebyo bw'abikola liba lifuuse ebbanja eri omukyala okubaako naye byakolera omusajja ono bw'abeera ng'atuukirizza biri Allahu azza wa jalla bye yamulagira okukola eri omukyala. Mu ngeri y'emu, si nsonga omukyala ayambyeko omusajja mu ebyo ebimukakatako okumukolera tekimugjaako nti ye musajja. Barakallahu fiikun. Ekisooka ddala mu ebyo, omusajja yalina obuyinza okutambula n'atindigga eggendo n'agenda e Kaseese okukima omwana omuwala mu maka ga kitaawe oluvannyuma lw'okubeera nga baasiimaganye ababiri, era nga taata yakkirizza okubeera nga bafumbiriganwa. Omukyala shar'an wa aqlan, mu bwongo, mateeka g'eddiini n'obwongo obulamu tebukikkiriza okubeera ng'atindigga eggendo ava e Masaka ng'ekimututte ebundi bujjo kugenda kukima musajja mu maka ga kitaawe. Shar'an wa aqla tekiriiyo. Batuli bumu. Ekyokubiri, bw'amala okutuuka eri akakatibwako okukwata amahale agawa omwana obuwala wujuban nga kyatteeka. Amahale ago omwana omuwala g'aba asabye mu bungi bwago n'obutono bwago bwe bakkaanya kikakata ku musajja okugakwata agawa omwana ow'obuwala muajjalan aw muajjalan. Mu bwangu awo mbagirawo nti nsabye amahale ga 40,000 n'agakwata n'agawaayo, oba n'asabayo akaseera bw'abanga ebyenfuna akaseera ako bibadde si bitereevu. Oba tuli bumu? Ekyo nakyo kyeyawulidde musajja. Shar'an wa aqlan tekikkirizibwa. Obwongo amateeka g'eddiini tegakikkiriza, n'obwongo tebukikkiriza okubeera ng'omukyala yakwata amahale agawa omusajja.
batuli bumu mu mbeera efaanagana bw'etyo kitegeeza bw'agawaayo aba ayina by'abanja naye ebiyina okutuukirizibwa ku ludda lwe ng'omukyala abikola gy'ali. Ekyokulala, ayina obuvunaanyizibwa nga bweyawulidde ye okubeera ng'omukyala ono amuteekateekera ekisulo mwagenda okubeera nga amusuza. Mu nfaanagana yaakyo yonna okusinziira mu mbeera y'ebyobufuzi y'ebyenfuna Allahu azza wa jalla by'abeera amutaddemu. Ekyo nakyo mwana wattu musajja y'ayina okukikola. Musajja y'ayina okubeera nga akikola. Akwate omukyala amugye ewaabwe ng'abadde asula mu nnyumba, amutwale mu nnyumba gy'amutegekedde egenda okufuuka eyiye okuva bwe guli nti avudde eri bakadde be. Batuli bumu. Kyova olaba ekyo obwongo bukikkiriza 100% nti musajja y'ayina okukikola. Kyova olaba nze ebiseera ebisinga neewuunya nnyo abasajja abasula mu nnyumba z'abakazi. Ng'oggyeko mmwe abali wano, bannammwe abatazze mu dduluusi zino, babayita kwegamba tebaagala kubakwatira ku kaabwe. Akaabwe kaba kaabwe era bagiyita nsimbi ya kikazi. Kikazi ekyo naye kirabika kigagga nnyo, kuba buli mukazi ali wano ayina ensimbi zaakyo era alikiwoowa ajja kufa obugagga. Buli ali wano ayina ensimbi zaakyo, nsimbi za kikazi, oba kiwangaalirawo Allah asinga okumanya. Almuhimu, omusajja buli bw'asula mu nnyumba y'omukazi yagiteeseteese buli kimu kyekirimu, kiba buli kyataddemu yakitaddemu omukazi, aba agenda sisinkana omusajja oyo emitawaana. Mu ngeri ki? Ebiragiro bye bijja kuba nga bizibu nnyo okubeera nga biwulirwa awaka, ku lw'ensonga ebimu ku byabadde alina okukola ate babimukoledde. Kuri omusajja alina okuteekateekera omukyala wagenda okukola ki? Wagenda okusula. Mu ngeri y'emu buvunaanyizibwa bwe okubeera nga amwambaza, amujjanjaba, amuliisa biidhinillah. Kakati ebyo byonna bw'abikola ng'abikolera omwana omuwala okuva olunaku lwe yamujja mu maka ga kitaawe, kiba kikakata eri omwana ono omuwala okukola bino wammanga eri omusajja oyo. Ng'aba abikoze bwe bwangu bwagenda osisinkana mu maaso ga Allah enkya. Aba tabikoze gye mitawaana n'okukaluubirizibwa kwagenda ossanga bw'anaaba asisinkanye Allah. Mu kulaga nti omusajja ayina ekyenkizo ku ludda lw'omukyala era agwanidde okugondebwa, tolaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamussa mu bire mu hadithi egamba law kuntu amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Law kuntu amura ahadan, kiba kubanga kikkirizibwa, mba kubanga ninawo chance eragira omuntu yenna asse wansi ebiyunga ebivunnamirwako 7 abiteerewo ekitonde, oba tuli mu kifo kya Allah, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Ekyo nandikiragidde mukyala akikolere bbaawe. Makulu tekikkirizibwa kuddira biyungo bivunnamirwako kubissa wansi ng'obiteerawo ekiki? Ekitonde. Kiba kubanga kikkirizibwa Nabbi alayhi salaamu alaba ng'abadde alina okuba nga akikolerwa
abadde ayina kuba musajja ng'akimukolera mukyala we gwe yakwatira amahale n'agamuwa ng'amujja mu nnyumba ya kitaawe. Kati bino wammanga bikuvunaanwako mukyala gwe okubikolera bbaawo era abikubanja. Ensonga ez'enjawulo Allah zaana basobosezza ze tujja otutambula nazo. Ensonga esooka an tuti'ahu fima ya'muruha, an tuti'ahu fima ya'muruha, an tuti'ahu, okubanga omukyalo ono agondera 100 ku 100 baawe fima ya'muruha, mu byonna byabeera amulagidde, bisharutin, nga byamulagidde ebyo tebikontagana n'amateeka ga Allahu azza wa jalla, tebikontagana na ddiini Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gye yajja nayo okuva eri Allah. Lakin naye bw'abanga alina kyamulagidde kyonna nga tekikontagana na ddiini era nga kiri mu busobozi bw'omukyalo oyo kikola eri bbaawe, kiba kyatteeka eri omukyalo oyo okuba omugonvu eri bbaawe. Era bw'akikola biidhinillah aba ataddewo ensonga mu nsonga Allah mwasobola okuyisiza okumuwejjana. Saate bw'agaana aba akoze ensonga mu nsonga Allah mwasobola okuyisiza okumwokya omuliro. Hadithi eva ku Husayn bin Mihsan an ammatihi. Husayn hadithi agijja ku sengaawe agamba ataitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, mukyalo ono agamba kyalira oba nagenda ew'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqaala, kyava ngamba adhaata zawji anti, adhaata zawji anti, oli mukyala mufumbo, amakulu oyina omusajja. Bakitegereka oba okyali mu maka ga kitaawo oba oli nakyeyombekedde. Bakitegerekese oli mukyala mufumbo. Qultu na'am, mukyala yaddamu omubaka alayhi salam ng'amuddamu ansa gy'oyina. Yamugamba nti ye ndi mufumbo omubaka wa Allah. Nabbi kyava amubuuza fa aina anti minhu, nsiigiramu ekifaananyi, ofaanagana otya mu maaso ga bbaawo? Kubikwatagana n'obugonvu ofaanagana otya mu maaso ga bbaawo? Amakulu weeyisa otya mu maaso ga bbaawo bw'aba akulagidde oba bw'aba akugaanye? Naam. Qultu, omukyala addamu ng'agamba nti ma aluuhu illa ma ajiztu. Ya Rasulallah, ndi mukyala musuffu nnyo mu kubeera omuwulize n'omugonvu eri bba wange, teri kyaŋŋamba okuggyako biidhinillah nkiteeka mu nkola, tewali kyaŋŋaana okuggyako nkireka mbagirawo. Byonna byandagira mbissa mu nkola okuggyako ekyo kye mba ntendewaliddwa nga tekiri mu busobozi bwange. Ate era mugamba mu lulimi oluyonjo omukyala lw'ayina okukozesa mu maaso ga bbaawe, so si mu ngeri
yakulaga nti ndi wa kitalo mu lulimi oluyonjo mukyala lwalina okukozesa mu maaso ga bbaawe amuyinako obuvunaanyizibwa obwenkanankana obuvunaanyizibwa bwa pulezidenti bwabeera nabwo wansi w'eggwanga lyakulembera. okitegereka. qaala omubaka alayhi ssalaamu kyava addamu fakaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naaruki. embeera gy'ofaanagana gy'ali bwe kiba nga kyoyogedde kyekituufu alhamdulillah. embeera gy'ofaanagana gy'ali yejjanaayo gwe muliro gwo. makulu bw'oba omuwulize gy'ali kitegeeza biidhini lojja inoogiyina mu ttaano. bw'oba mukyala mawale eri bbaawo kitegeeza omuliro oyina ensonga mu nsonga eguwangula biguba nga gwe mulungi gy'oli. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن خير النساء. نبي عليه السلام يبوزبwako ku bitendo by'abakyala ab'enkizo mu bakyala bannaabwe abalungi abasingako mu bakyala bannaabwe. n'ayanukula sallallahu alayhi wasallam hadith eri mu kitabo kya Nasaa'i alayhi rahmatullah nga ntuufu. n'agamba nti allati tutii'uhu idha amar wa tasurruhu idha nadar wa tahfaduhu fi nafsiha wa maalihi. naam, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayanukula nga nnyonnyola ebitendo by'omukyala ow'enkizo mu bakyala banne abalala, amakulu ow'enkizo mu bakyala abafumbo ku bakyala abalala. agamba nti allati tutii'uhu idha amar, ye mukyala oyo abeera omugonvu abeera omuwulize eri bbaawe bw'abanga ayina ensonga yonna gy'amulagidde, talama tekontagana n'amateeka ga Allahu azza wa jalla na Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. kyalo oyo wankizo. kati ekibuuzo barakallahu fiik, gw'ofaanagana otya mu makaago ne bbaawo? oli mukyala muwulize, oli mukyala wa mpisa eri bbaawo? ansa bw'eba nti ye, oli mukyala wa bbeeyi maaso ga Allah. naye bw'oba ekika ky'omukyala ayanukuza bbaawe n'ekibuuzo ng'ayina buli kyamugambye, kabonero akalaga nti toli mukyala mulungi, naawe okimanyi nti toli mulungi. mathalan kyokulabirako ng'ogjeeko mmwe abali wano, naye abakyala abamu naddala abatazze mu ddalasa eno, omusajja ayinza okukwata ssente ze n'agenda n'agula emmere, atuli bumu, n'amanda nga yeyagaguze, buli kimu kyonna ekiteekateeka emmere eyo nga yakoze atya, eyakiteeseteese, n'agenda ogifumba nga ddala mu butuufu tamubanje yamuwa amahale, ate era ng'agezaako okulongoosa gy'ali okusinziira ku busobozi bwe. naye n'akomawo miskiini enjala ng'emuluma, n'agamba nno maama Adija bandimpadde ku mmere, oba bandinteereddeyo ku mazzi mu kiyigo. n'addamu n'amugani nammwe muleke, leka kuzza mbeera z'aba alemaani wano, kyogamba oli mugenyi wano, mikono gy'otayina kiki? muleke nammwe kati bw'ogyebegerako obusajja ne bukuvaako. naawe okimanyi nti oli mukazi mulungi, toli wampisa nnungi bw'obanga bw'otyo bw'okola. naye endowooza ennungi gye nnina mu mmwe teri ayinza kikola ekyo biidhinillah. so barakallahu fiikum, buzibu ki bw'osanga okuteekateekera bbaawe emmere nga tannaba na kugikusaba, kuba okimanyi akomyewo? lwaki omulinda agisabe? lwaki omulinda agisabe? mukyalo omulungi
era omuwuliza omugonvu alabirira bbaawe amanya nti nga bwazze waliwo saaviisi ezennina okukola gy'ali biidhinillah, era omusanga ng'amulindiridde. Bakategereka. So omukyala ow'enkizo mu bakyala abafumbo yoyo mwana wattu abeera omuwulize mu buli nsonga yonna bbaawe gy'amulagidde, aleka ambagirawo buli kyonna ky'ategedde nti bbaawe akimuganye oba buli kyonna ky'ategedde nti bbaawe takyagala. Ekyokubiri, mbonero bw'omukyala oyo, watasurruhu idha nadhar, era nga mwana wattu omukyala oyo musanyusa nnyo eri bbaawe wonna waamutunuulirako, amutunulako nga mukyala asanyusa, era mukyala ekitebenkezo gy'ali. Allahu akbar. Watasurruhu idha nadhar, mukyala oyo ng'asanyusa bbaawe bw'abeera ng'amutunuddeko. Oli kitonde ekisanyusa bbaawo bw'aba ng'akutunuddeko. Subhanallah. Oyina okulwana nga buli waakutunulako obeera ekitebenkeza gy'ali era ekisanyusa gy'ali, osobole okufuna ekitendo kino. Kati nsiigiraamu picture. Omukyala awangalira eri ewaffe ekyannamukaaka, batuli mu biseera bya nkuba, avudde ku nnimiro, avudde mu nnimiro, avuddeyo n'emiwogo gye, batuli bumu, akalimiro kali ku kikuli, ate bw'amaze awaase ne ki, awaase ne muwogo, bw'avaako bino ebintu ebyeru bwe bigwa ku ngoye bwe bigwa ne ku mubiri. Ate mukyala akinyume ne mu banne nti nze nnyumirwa nnyo muwogo oyo mmeketa, mpoomera nnyo, batuli bumu, bw'awaata bw'ameketa, amazzi ga muwogo ne gakola ki, ne gagenda n'eno, batuli bumu, bw'atyo ye bw'afaanagana, tafaayo teyeekalubiriza mbeera. Omusajja akoze atya? Akomyewo awaka. Ate nga bw'akomyewo ng'akooye Kasumayya, bw'atyo nga bwe bavudde mu nnimiro, bw'akazazise mu buliri, batuli bumu, oluusi kakozeeko ssusu, tavuddeeyo, kasita omwana waffe babiri, batuli bumu. Kati nkubiraamu ekifaananyi. Sheekh abuuza nti si mwana we, makulu agamba si mwana we. Kati nsiigiraamu ekifaananyi. Oli mukyala asanyusa omusajja, obanga bw'otyo bufaanagana. Oli mukyala asanyusa omusajja nga bw'otyo bufaanagana, n'osiiba n'akalimiro, wavuddeyo ku makya n'okomawo ssaawa nga 4 oba 6, anti omanyi n'olweggulo ogenda kuddayo, ate onaabira ki? Onoonaaba lumu ng'okoze eki? Ovuddeyo olweggulo. Bambi n'akomawo ku ssaawa awo nga mmeka? Ku ssaawa awo nga 8 n'akomawo awaka, n'atunuulira ekyebbeeyi kye, ng'era kyekyo. La hawla wala quwwata illa billah. Agenda kukola atya? Agenda kukola atya omusajja oyo? Wenna ogeregedde, muwogo akuli ku ki? Akalimiro, olwasanyuka ennyo. Wangi asanyuka ennyo nti wallahi Allah yampa omukyala. Mukyala mukozi nnyo. Toba mulungi. Mukyala aba yeeyonja. Ate sifa abawangalira ku mulembe ogwadibya enkola ya bulungi bwansi. Abakuliridde abatuuse emyaka gino egyange fi qadiimi zaman, waabangawo emirimu baagiyitanga gya bulungi bwansi. Batuli bumu, baakozesanga oluusi kagoma kaayitangamu mu bbanga oba oluvannyuma lw'ekiseera abatuuze b'ekitundu kye baabanga basazeewo. Ng'era kasita bakawulira akagoma ako, abakyala banguyirawo okukwata obukumbi bwabwe bakole bulungi bwansi.
biseera ebisinga okulima omuddo ogwo ogubeera wakati w'ekkubo ne bagulima, omuddo ogwo ogubeera ebbali n'ebbali ku kkubo erigenda emugga ne bakola ki? Ne bagulimayo. Bakitegereka naye ogwo omulembe gwadiba. Tilka umma qad khalat, abo bagenda n'ebyabwe. Batuli bumu. Kati ntunuulira omukyala agamba nti twawoona akaseera ako nako kalimu ebizibu byako. Buli kiseera bulungi bwansi, bulungi bwansi, bulungi bwansi. Muntunuulirire, mukyala oyo asanyusa? Asanyusa? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi Abu Huraira, khamsu min alfitra, ebintu bitaano bya mu bubumbwa. Amakulu omukyala oba omusajja ali ku bubumbwo bwe Allah bwe yamutonderako aba abiina. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, al-khitaanu, okukomora, tetujja kulwako. Ekyokubiri al-istihdad, al-istihdad, okukola bulungi bwansi, okukola bulungi bwansi. Abaganda bagamba nti ensawo y'omukulu teggwaamu jjamba. Ensawo y'omukulu tekola ki? Teggwaamu jjamba. Akama buli we kabeera ku oligino yaako, be kaba kanaakola emirimu gyako bulungi, okugonza emmere eno ng'ekola ki? Nga bagitaddewo mu kamwa, kayina okubaamu amalusu buli kiseera. Si bwe guli? Era amalusu bwe gabula buba bulwadde obukwetaagisa okugenda ew'omusawo mubuuze ng'amalusu si kyagayina bulungi. Batuli bumu? Kakati ntunuulira omukyala atakola bulungi bwansi, aba afaanagana ati? N'omusinkana, subhanallah, Allah atusaasire. Ate obutonde bwammwe bwa nsonyi. Obutonde bwammwe bwaki? Mbasaba mmwe abakyala bannaddalasa mudde ku nkola eya bulungi bwansi. Al-istihdad, okukola bulungi bwansi, kikolwa kya mu bubumbwa. Wa taqlimu al-adhafir, n'okusala enjala. Ntunuulira ku zizo zifaanaganya ekya mukyala gwe munnaddalasa yazze mu ddalasa, ziri zitya? Weeramuddeko naawe. Enjala ziri zitya? N'osinkana omukyala omusiraamu, enjala zonna ziringa ez'abana abakazi abatabula obutwa. Oli mukyala mufumbo, enjala zonna ziyiseemu, oluusi ozongeddeko n'ebijingirire. Oli mukyala mufumbo, nti olwo osanyusa nnyo bbaawo. Ate oli mukyala mulimi, bw'osiga amalagala, enjala zikola ki? La ilaha illallah. Akomewo asanyuka ennyo ng'akutunuddeko. La hawla la quwwata illa billah. Enjala z'omukyala ziba nsale, si zino ez'engalo zokka, wa innama n'ez'ebigere. Kuba ebibiri bino kyakwewunda kyammwe. Engalo zino kyakwewunda kyammwe. Zisanyusa nnyo ffe abasajja bwe tuzitunulako nga nnyonjo. Kye kimu n'ebigere byammwe, kyakwewunda kyammwe. Kitegereka? Istihdad, taqlimu al-adhafir, wa natfu al-ibti, n'okuunyuula ebiki? Ebyenkwawa, oba okubisala. Ekifo ekyo ne kisigala nga kiri empty. Naye nsiigiraamu omukyala, ekifaananyi ky'omukyala nga bw'atyo bwafaanaganye, ng'eki enkwawa zonna zigegedde, oba ezo zifaanagana zitya kati? Ndowooza kati ozitunuulidde. Si guli? Oli mukyala mulungi nnyo era osanyusa bbaawo. La hawla la quwwata illa billah. Omukyala awangaala atya wiiki nnamba nga tannalongoosa nkwawa ze? Awangaala atya?
oba omukyala awangaala atya wiiki nnamba nga takoze bulungi bwansi? Nekisoboka? Kankibuuzemu, kisoboka? Wangi? Barakallahu fiikunna. Nze nange ngamba tekisoboka, wiiki neggwako. Bannammwe ababikola mbagambeko, beddeko. Otunuulira omukyala n'otunuulira omukyala ayambadde ka sleeveless, agenda okugira bw'ati amulinga abali mu mabira. Olusu olumuvaamu. Kyobula tusaba Allahu azza wa jalla atusaasire ffenna tujje mu ntambula ez'olukale. Musinkana yakoze enviiri, eyeesiize ebizigo ebitategeerekeka, enkwawa ziri bwe zityo, kwegamba ali awo kintuntu ekiri awo. Naye era naye yeebuuza omusajja yava ku nsonga ki okuwasa omukyala owokubiri. Kino kankibagambe bakyala mmwe, babba bammwe Allah yabakkiriza okuwasa omukyala asukka mu. Era omusajja okuwasa omukyala asukka bw'omu bw'aba alina obukwakkulizo ddala ng'alina obusobozi obumuwasa, biidhinillah aba mu kusinza. Naye mukimanyi nti abasajja bammwe abasinga okuwasa omukyala owookubiri tebamuwasa lwa kwagala nnyo. Naye ebiseera ebisinga embeera esooka kaluba okuva mu mmwe ba number 1. Enno mwana wange mukyewaanira namu nti fast is fast. N'osinziira ku fast n'olyoko akati nga bw'otyo bw'ofaanagana omusajja agenda sanyuka atya? Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu hadithi entuufu agamba nti wuqqita lana, twateebwawo ekiseera, nabbi yatuteerawo ekiseera kye talina kusukka, fi taqliimi al adhaafir, mu kusala enjala zaffe, wa natfi al ibti, n'okukola ki? N'okulongoosa enkwawa zaffe, wa halqul aanata, n'okukola bulungi bwansi, alla yutraka au tutraka akthara min 40 yawman, akthara min 40 layla, tuleme kusussa nnaku 40 ng'ebyo ebimenyedde waggulu tetubirongoosezza. Niye wamma kisoboka? Kisoboka? Omukyala n'amala ennaku 15 n'ayingira mu 2, omwezi n'akuba wali n'ayongerako ne 10 nga tasaze enjala ze. So bakyala mmwe mubeere ekisanyusa eri babba mmwe. Batuli bumu? Amannyo go gafaanagana bati gatya? Mukyala omufumbo n'oba nga tosenya, amannyo ne gatuuka n'okufuna ekibiina mu bibiina by'obufuzi ne gagwa, oli akutunulira butunuulizi bw'ati n'amanya kibiina kikyowagira, atunudde ku mannyo go. Mbwe era bbaawo asanyuke ennyo. La ilaha illallah. Watasurruhu idha nadhar, omukyalo oyo ng'asanyusa bbaawe bw'aba akoze eki? Bw'abeera amutunuddeko. Watahfadhuhu fi nafsiha wa maalihi, ng'amwekuumira, ayi inda ghiyabatihi, bw'abanga taliiwo. Omukyalo ono yeekuumira bbaawe ye kennyini, n'akuuma n'ebyobugagga bye byalesa awaka. So ekisooka, barakallahu fiik, okubeera omukyalo omuwulize eri bbaawe. Ensonga ey'okubiri, an taqarra fi lbayti wala takhruju illa biidhnihi. An taqarra fi baytihi wala takhruju illa biidhnihi. Omukyalo ono okutuula
mu maka ga bbaawe n'ataseeseetulamu kigere kye kyonna kugifuluma illa biidhinihi, okuggyako ng'asabye olukusa okuva eri bbaawe. Ntumidde ku bakyala mwenna abazze mu ddalasa naye nga babba bammwe tebabakkiriza. Batumiddeko nga mmwe muli bakyewaggula nti nze ddalasa saagala kunnyumiza, ate zibuka amaaso bibanga yategese tonnyumiza, nina okgenda. Oli mu dhambi paka bw'onoddeeka, paka bw'onookola ki? Babba bammwe musookenga okubasaba okujja mu duruusi ezifaanagana bwe ziti. Mujja mu ibaada naam, ate erina ibaada nkulu. Bw'agaana ayina ensonga ze lwaki agaanye, ayina ensonga ze lwaki akoze eki, lwaki agaanye. Tomubuuzanga lwaki kati oŋŋaana ŋŋenda kusoma, ayina ensonga ze. Bw'akukkiriza fabiha wa ni'ima, kyekisinga obulungi. Era tukikubiriza abasajja nti biidhinillah abakyala bammwe babeeranga babasabye nga waliwo program ey'okusoma naddala okuba eyawulidde, mubakkirizenga bagenda kuvangayo n'ebyenjawulo nammwe bye mugenda okulabako nga bakomyewo. Ekitegerekese, mukyala tokkirizibwa kuva mu nnyumba ya bbaawo kufuluma kisaakaate kya bbaawo illa biidhinihi, okuggyako ng'akuwadde olukusa. Allah agamba waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, mutebenkere musigale mu nnyumba zammwe. Tekageza ne kabatanda, tekageza ne kabatanda ne muddamu ne mwejajaamya olwejajaamya luli qabla al-islam, qabla majii al-islam, obusiraamu nga tebunnajja. Makulu omukyalo omusiraamu ayina ekyenkizo ekimweyawulidde, ekimwawula ku kkalo. Hafsa omukyala nga mufumbo ayina ekimwawula ku Katharina omufumbo. Ye ebibyo byanjawulo kuba ayina amateeka agamufuga, tamala gakola buli kyasanze. Tokkirizibwa kufuluma mu nnyumba ya bbaawo oba mu kisaakaate okuggyako ng'akukkiriza. Sheikhul Islam mu kitabo kye bayita Majmuu al-Fatawa agamba la yahillu lizawjati an takhruja min baytiha illa biidhinihi, tekigwanidde, kiri haramu eri omukyalo fuluma ekisaakaate kya bbaawe, ekikomera oba ennyumba ya bbaawe illa biidhinihi, okuggyako ng'amukkiriza. Wa idha kharajat min bayti zawjiha, senga kageza ne kamutanda n'afuluma ennyumba ya bbaawe bighayri idhnihi, nga tamuwadde lukusa, mukyalo oyo aba kyewaggula, asiya lillah, aba mujeemu, aba mawale eri Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, wa mustahiqqata lil'uquba, aba agwanidde okubonerezebwa, aba agwanidde okukola ki? Okubonerezebwa. Hatta kituuka ne ku extent ne bw'oba ofiiriddwa mu kyalo ng'ani afudde, mutoowo oba mukuluwo, olina okumusaba. Waddembe okukugamba nti genda, era kye kimusabwa. Kyembeera efaanagana bw'eti ebanga eguddewo, naggamba nti munnange nafiiriddwa, nsaba genda kuziika. Batuli bumu mukkiriza agenda aziike. Ku lw'ensonga tagenda kukusanyusa bw'onodda ng'omugaanye, tagenda kukusanyusa bw'onoomutunulako. Muyina obuntuntu bwe mussa ku feesi zammwe nga tubagaanye, n'otandika okwogera obutonotono tebuvaayo, wabula owulira ddoboozi n'omusinkana mu lukuubo ng'ajula kukusindika eri abakuba na busobozi. Bwe yeesooza, muyina olusoozi olwo luwanvu luva eno paka eri, bye bakubuuza gati nvaako omuntu
maama buli kimu kyonna wano tetukikolerewo. La ilaha illallah. Tofuluma ennyumba ya bbaawo okujjako ng'akukkiriza. Era waddembe okugaana. Amakulu bw'ofiirwa si nsonga taata yafudde. Tokwata bukwasi ngatto olw'okuba ssente oziyina. Oba tuli bumu anti ez'ekikyala mwe muzikiterekera. Tozikwatako. Oba tuli bumu tomukubira ssimu ng'omaze tuuka mu kyala nti taata yafudde kati ngenze kuziika. No. Kyalo omufumbo si bwakola omusiraamu. Mutegeeze kuba n'oli afudde taata we. Kuva be guli nti yakuwasa naye afuuse kitaawe. Naye ayinza okwagala ogenda okuziika. Mutegeeze bw'aba waakuziika mugende mwenna. Bw'aba waakujjanca akuyambeko akwene ku transport oleme kukwata ku ssente za kikazi bwe kinajja ne kizibanja ng'ozikutteko. Oba tuli bumu? So mu ngeri efaanagana bwetyo tokkirizibwa kuva mu nnyumba ya musajja okujjako ng'akoze atya akukkiriza. Bw'akugaana gumiikiriza. Ayina ensonga lwaki. An tuti'ahu idha da'aha ila al-firash. An tuti'ahu idha da'aha ila al-firash. Okubeera omugonvu ennyo omuwulize ate ng'obuwulize bujjudde essanyu ly'olaga ku feesi bw'akuyita ng'alina kyakwetaaza mu nsonga ze. Mu bwagazi bwe obw'obutonde omusajja bw'abeera nabwe eriki eri omukyala. Beera mwanukule ate mu ssanyu, so si kubeera ng'olinga gwe basindise mu lutalo. Tuli bumu? Gonda beera mukyala mugonvu biidhinillah. Nye gwe okimanyi ng'oggyeko mu abali wano waliwo abakyala abateerawo timetable babba baabwe ennaku ez'ebisaawe ng'era bambi yakkiriza. Olwokusatu lwalaba ku muki ku mupiira. Subhanallah, toba mukyala mulungi. Piro ne muzizika wakati wo n'ogizizika wakati wano wakati wo naye. Oba bebi n'omugjayo n'omuteeka bw'oti wakati lwe lusalusalo. Ate anaamugjawo omusajja wattu amuzza eri. Omwana mulekeewo. Muleke. Mulina obugambo obwo bwe mutiisatiisa nabo. Naye omukyala omusiraamu ebitabikola. Kakati omusindikawa. Bw'anaawasa owookubiri ate ng'okola ki? Kati ebbanga lyonna kiki embadde sikkolerayo kyagenda okukukolera okimanyi? Gwe wamusse ku temutebo. Lwa tuli bumu? Mukyala tayina no baawe senga abaamuyise ng'amwetaaga. Allahumma okujjako ng'ayina ensonga eteebwawo mu mateeka ag'obusiraamu. Mathalan hiya marida, muki mulwadde. Lwa tuli bumu? Ate era mugambe mu lulimi oluki. Naye nammwe mubeere mwefaako mwekka. Tondaba nti ndi mulwadde. Mwefaako mwekka. Mugambe nno munnange taata Abudu ndi mulwadde okimanyi. Ekisaawe nange nkyetaaga. Banange ndudde okulaba ku muki ku mupiira maze ennaku 2 nga toliiwo. Naye ndi muki ndi mulwadde era ne medication zizina abasawo ze bakoze eki abeere naye muki so si kumulangira nga ye bwe yeefaako yekka. Obakitegereka? Sallallahu alaihi wasallam yagamba idha daa arrajul, omusajja senga ki ayita mukyala we ng'ayina kyamwetaagako ng'omusajja kye yandeetaaza eri muki eri mukyala we. Fa abati, omukyala anaateekawo busongasonga obutategeerekeka. Akaviiri kange nakakakola. Atuli bumu? Kakati ate nkayiwemu enviiri nkayiwemu amazzi enkya tugenda kukeera nnyo.
amazzi abaana tebagakimye obusongasonga obutakola ki obutategerekeka la'anatiha almalaika mukyalo oyo abeera mu bikolimo by'abamalaika paka obudde bukola ki bwe bukya. Rika za Allah zisaba Allah akulimira akakyala ako akagobe mu kusaasira kwe. Mwina n'ebibuuzo bimubuuzabuuza abakyala naye gwe la hawla la quwwata gwe ekyo ky'osinga okunjagalako kati akwagaleko ki buli kiseera akwagaleko ki geoba olaba wandisigaddeyo wa taatawo gwe towummulako buli kiseera. So omukyala talina kugaana senga omusajja aba amuyise ng'amwetaagako. Omusajja kyetaaga eri omusajja mu mbeera zaabwe ez'obutonde. Ekibuuzo ekitera okubuuzibwa nti ate nze bwe mba nga nkoze eki, bwe mba nga mwetaaze nga omukyala, kuba kiwummulo kyange nga naye bwawummulira gye nkola ki, gye ndi mwetaaze, ye wa ddembe okugaana? Akubirizibwa naye akwanukule positively. Naye ebiseera ebisinga mubasaasirengako babba mmwe, ebyabwe tebiringa byammwe. Naddala abakuliridde mu myaka ne batuuka mu gino egyange okudda waggulu, tuba bakuyiyiriza nnyo. Yinza otitenkanya n'omutetenkanya wallahi ne bigaana nga tagaanye bugaanyi, toyogera bingi. Kati no gumiikiriza Allah bwatyo bwakoze atya, bwasazeewo muteekeko mu dduwa, nteeko muki, teekeko mu dduwa. Byekiba kyetaagisa kuyimba buyimba bukole ki, bumuyimbire. Tomanya Allah ayinza obuyisizaamu n'akola ki. Naam, alla ta'dhana li ahadin an yadkhula baytihi illa biidhnihi. Tokkirizibwa kubeera ng'okkiriza omuntu yenna okuyingira ennyumba y'omusajja illa biidhnihi, okuggyako ng'akkiriza. Naddala oyo gw'omanyi nti bayina obukuubagano wakati we naye, bw'ajja tomukkiriza. Allahumma okuggyako nga zze okimanyi nti tamuyinaako mutawaana, ate era ng'ali mu abo abakkirizibwa okuyingira mu nnyumba yo. Okitegereka? Mukwano gwe tokkirizibwa muyingiza mu nnyumba ye nga taliiwo, okuggyako ng'akkiriza. Si nsonga bagatta bizinensi, tokkirizibwa muyingiza mu maka ge nga takola ki, nga taliiwo, okuggyako ng'akkiriza. Naye gwe okimanyi ng'oggyeko mmwe abali wano nti abakyala bayingiza abasajja mu nnyumba z'ababba baabwe ne basukka n'eddiiro ne bayinga ne mu bisenge. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bakyala mmwe, ekisenge ky'obugole oba obuliri obwo buyina emizizo gyabwo. Olaba kabeere mukyala munno, tokkirizibwa kumala gamutwalayo. Hatta kabeere maama wo, tomala gamutwalayo. Abantu balina ebizibu byabwe, egenda mumutwala ku buliri bwammwe ng'ayina ekiiso. Wallahi abutunuleko bw'ati, okubonaabonako omukyala gwe kutandikira awo, olubuto lubule. Naye nga buva ku oli atunula ku buliri bwo, gwe wayingiza obuliri obwo tebumala gayingirwa. Si buli omuntu ekisenge ekyo, si buli omuntu akola ki. Kati ate watya ng'oyingizzaayo arrajul al ajnabi, atali kitaawo, atali kojjaawo, omuyingizaayo otya, akoleyo ki, atali mwana wo? Oba okoze bubi.
ennyumba y'omusajja teyingirwa muntu yenna okujjako nga akkiriza naddala gwe tumanyi nti waliwo obukubagana kwati waabwe kabeere sisitawo waddembe okugamba nti tayingira waka hatta abamanyi baafunamu kaayana batuli bumu okugaziwa nti kabeere taata we oba maama we amale kusaba lukusa byebabeera bazze eri bbaawe lowooza olaba obuzito bw'ensonga nabbi alayhi salaamu agamba wa inna lakum alayhinna alla yuti'anna furushakum alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu wa inna lakum alayhinna n'ebimu ku bye mubabanja abakyala abo alla yuti'na furushakum obutakkiriza muntu yenna kulinnya kigere mu nnyumba zammwe muntu yenna kulinnya kigere mu bisenge byammwe muntu yenna kulinnya kigere kutuulako ku buliri bwammwe ahadan takrahunahu omuntu yenna gwe mutayagala gwe mutamwa okuyingira mu maka gammwe la ta'dhanu almar'ata fi bayti zawjiha wa huwa shahidun illa biidhnihi mukyatakirizibwa kubeera nga akkiriza omuntu yenna oyingira mu maka ga bbaawe nga waali okujjako ng'amukkiriza ate kati obusimu weebuli muteekemu akasimu mugambe nti baaba wekyannamukaaka azze mukkiriza ayingire si nsonga sente ezamulese yeewoze neewole waddembe omugamba nti addeyo simwagala ye simusangawo tomubuuza lwaki baaba wange no ayina ensonga ze newankubadde asabwa biidhinillah bw'aba zze muntu afaanagana bw'ati aleme kukola ki naye bayina ensonga zaabwe ng'ogjeeko mmwe abali wano mwabazze mu ddalasa naye mukimanyi nti bakyala bammwe balina baburatha baabwe be banjulira babba baabwe ate nga baganzi baabwe kituufu oba nedda musajja ne bamukubira akasimu nti baba Musa ow'ekyakuduse azze nti kale alhamdulillah tiwali buzibu mugende ku dduuka omusajja abaweeyo omugaati nja mumusasula bagende ne wali ku bbuca abaweeyo n'ekibumba nja kisasula kumba asasulira musege abakyala abo babinnya abakola ebyo tokkirizibwa kuyingiza mukyala omuntu yenna mu nnyumba ya bbaawo okujjako ng'olukusa lukuwadde naddala oyo gw'omanyi nti waliwo obukuubagano wakati waabwe ababiri alla tasuuma siyama tatawwu takkirizibwa omukyala kusiiba mmande lwakuna nnaku njeru oba tuli bumu wa zawjuha hadirun illa biidhnihi taata w'abaana nga waali tali mu hijja tali mu safaari okujjako ng'akuwadde olukusa ekitegerekese Sheikh Uthaymin alayhi rahmatullah n'abamanyi abala batuuka ne ku ekisente okugamba nti hatta n'okuyimirira ekiro tokkirizibwa waddembe okukugaana bw'abanga ddala yandikwetaaze akulu kya buvunaanyizibwa osooka okumubuuza nandyagadde oyimirako ekiro kino naye olaba otya oyina haja yonna amako tukifundiike kati lyoka ennyingira oba bw'agaana nga yandikwetaaze toyogera bingi wallahi Allah yangerera natomera nali nnoonya musajja wa ddiini ni kati ono atamanyina bulungi buli mu kuyimirira kiro no yo si nsonga ekwogeza ebinene nsembyawo n'ensonga biidhinillah mu nsonga z'olina okukola eri bbaawo an tatazayyana lahu wa tatajammala lahu
okubeera nga omwewundira n'okumweyonjeza. Weewundire ebbaawo, mweyonjeze. Oba ewaka waleseeyo wafaanagana watya Allah asinga okumanya oluvannyuma gwe. Ne tunuulira omukyala eyalese eka olw'okuba nti ajja mu ddalasa agenda kusoma. Yalese eka ebintu bye baaliiriddemu emmere, bye baaliiramu emmere ku Lwokuna biriwa? Biri mu ddiiro, ate birina mu seppiti erimu amazzi. Obuvuye bukola ki? Bebunyooka. Mutunuulire omukyala ateefaako okunaaba kwa nduulu. Oba tuli bumu? Mutunuulire omukyala omunneddiini ennyo naye nga tafaayo kunoonya kumanya. Oba tuli bumu? Asiiba mu jiribaabu okuva ku makya paka olw'eggulo n'agyebakanamu. Obusiraamu bwatugamba kino kye kyambalwa Allah kyakola ki? Ekyo yatusiimira. Musajja n'akomawo ng'oli mu ki? Oli mu jiribaabu ale n'ogiremezaako. Olwagamba atya nti oli munnaddiini nnyo. Tuyina engoye ze twambala, abakyala abasiraamu aba n'engoye zayambala, bw'amanya nti ekiseera kisembedde ebbaawo kola ki? Kudda awaka. Bamaama baffe baabanga n'ebisanirizo. Batuli bumu? Mukyala wattu n'omulaba ng'ayisaamu bw'ati, yeetegekera taata w'abaana. Bakitegereka? N'ajjayo endabirwamu. Naye okusinga ng'oggyeko mmwe bannammwe abatazze mu ddalasa bazitambuliza mu nsawo kuzitunulamu mu ki? Mu takisi. Alabo oba bitomato soosi byanyweddeko bulungi ku mimwa n'ebikalaamu bye basiiga ku maaso oba byakoze ki? Kapiini ke yafumise mu nnyindo kali ku muzuuli oba nedda. Omukyala wonna w'ofulumi, omukyala tekiina mutawaana kufumita nnyindo n'okola ki? Siraamu tebukinaako buzibu. Tuli bumu? Naye wonna w'okikolera niqaabu eba efuuse ya tteeka gy'oli. Wonna w'omulira ki? N'ogissaamu bw'oti piini ey'okwewunda, kiba kya tteeka gy'oli okwambala niqaabu. Wonna w'oteerako bitomato sauce, feesi n'ogissaako simanya mubiyita byani? Simanya kopagaalo, simanya biki decoration, ng'oggyeko mmwe abazze wano. Abasinga babikola, bannammwe babikola bafuluma waka. Ng'agenda kumukola, agenda ku mbaga, agenda kukyalirako ku baabakamiida, ajjayo endabirwamu n'akola ki? Ne yeegogola anti agenda ku mbaga. Kyatakolera bbaawe. Ekyo bw'okikola ng'ofuluma ennyumba ya bbaawo, kakasa nti niqaabu weeri awo genda kukola ki? Genda kugisaako. Kuba feesi yo naddala ng'ekoleddwako ekisukka ku kya bulijjo, ayina okugitunulako ye bbaawo yekka, kuba gwe oli property ya bbaawo. Twalama yakuggyayo ewammwe n'akuwa amahale n'ogakkiriza. Ensonga zandibadde nnyingi, kammalize n'eno. Obunaanizibwako okulabirira abaana ba bbaawo, okubateekateeka, okubasomesa empisa ennungi, kuba gwe musomesa asooka awaka. Bakategereka? Si nsonga abaana abo gwe abazaala oba bamuggyawo, twalama bali mu maka agago, buvunaanyizibwa bwo okubeera nga biidhini otuukiriza maama by'alina otutuukiriza eri abaana bano, abaana b'omusajja. Otegereka? Okusinziira ku busobozi bwammwe mu maka gammwe. Yono sinkana omukyala olw'okuba omwana wamuggyawe n'amutuntuza emmere omusajja yagigula, naye kamaama ke kalina okukima amazzi
ke kayina okukwasa enku, ke kayina okufumba emmere, ke kayina n'okugijjula, ne kayina kulya nga abaawaka bamaze okulya. Nkuwa amawulire ag'essanyu nti ekyatwala oli naawe kigenda kukutwala baleeta omulala. Ekyatwala oli n'aleka abaana abo naawe kigenda kukutwala obaleke ababo. Ojja kuba musanyufu nnyo nga babakoze kyokola abaana ba munno. Tubeere abakyala abasiraamu, tubeere abakyala abasiraamu era abawuliriza ennyo amateeka ga Allahu azza wa jalla ne bagassa mu nkola, saako n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ensonga zandibadde nnyingi naye obudde oluusi tebukkiriza kubeera nga ziggwaayo. Katukomaawo biidhinillah. Saba Allahu azza wa jalla bakyala mmwe abazze mu bifo byammwe, mulekeraawo okulangira babba bammwe olw'okuba mwafuluma ne muyingira ebiki ebiyumba. Omukyala buli bwafuluma ennyumba n'atandika okukola ayina okubeera nga ayina by'atanaazala bye yeerekereza ku bbaawe. Allahumma okujjako nga mwateesa ne bw'oba wafuluma mu ngeri ya bwamawale yagamba togenda n'okola ki? Waddembe n'obutakugulira mmere ate akugulira yaki? Wajja ebigere mu nnyumba n'ogenda. Allah baba akusitudde mu madaala nga bwe muli olwaleero, oyina emmotoka alhamdulillah kirungi, baawe ayina kagaali tomulangira. Bw'oba oyina kyoyambyeko awaka okikoze min baabi wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Musajja tomuzza mu bakyala banno nti nze muyamba era kyembuzaayo mukulembera mu swala, emmere nze njigula, school fees nze musasula, buli kimu. Kuuma ekitiibwa kya bbaawo nga naye bwalagibwa bwasabibwa okukuuma ekitiibwa kyo. Yengeri yonna bwe mugenda okukulaakulana ate era yengeri biidhinillah gye mugenda okufuna ebifo ebya waggulu n'amadaala aga waggulu mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Saba Allahu azza wa jalla abakyala bazze mu bifo byabwe, saako ne bataata nabo tusaba Allahu azza wa jalla atuzze mu bifo byaffe, abaana tusobole obbakuza nga ddala mu butuufu be baana abagwanidde. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka agenda kwanukula ebibuuzo bino bitonotono kubanga agenda tusuubira tujja kubayo ne pano y'ebibuuzo maaso eyo biidhinillah nga abawalimu bajja kubeerako biidhinillah. Kibuuzo kino Seeka ky'oba osooka agamba nti Seeka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh natuusibwako ensonga eyankyaya ekitonde kye bayita omusajja mu nsi muno. Kwegaye bw'alaba omusajja alaba mu jinni si muntu. Agamba era maze emyaka 8 nga neekumidde ku kusiiba ennaku za sunna, anti mwatusomesa ti omuddu bwazeekwatako azisala obwagazi alhamdulillah, era nze bwentyo bwendi. Kati Seeka funa omusango bwensalawo obutaddamu yadde n'akatono okufumbirwa ekitonde kye bayita omusajja ne neekuumira kusiiba. I'm 35 years old. Assalamu alaikum. Allah bw'anaakummejjana n'akuwa omuliro ogenda kuba osaliddwa amagenda n'amaki n'amadda, naye otoosaasirwa. Myaka 3 mu 5 tofumbirwanga. Wafumbirwako n'otuusibwako ensonga eyakukyayisa baseeka Juma bano nga buli bw'obalabako bw'oti ojula kusesema. Bye bigambo byabwe abo. Naam, barakallahu fiikunna. Kituufu muba n'ensonga zammwe oluusi, era abasajja bakubirizibwa okubeera abenkanya eri bakyala baabwe.
baleme kubeera kufuuka nsonga mu nsonga ate eneefuuka eddaala ery'abakyala okugwa mu nsobi. Atuli bumu? Naye teweesibirangayo obusiraamu bwassaawo engeri bbiri. Omukyala ffe mu busiraamu tetuyinaayo mpeta ya lubeerera. Simanyi okufa kwe kuli twawula nedda tetukina muki. Bwe biba nga bigaanye ku ludda lw'omusajja ng'alaba bigaanye, omukyala amubuuliridde buli kisaanidde akikoze, omukyala akoze atya? Allah yamuwa talaaq, amuwa ettalaka. Then omukyala naye n'amuteerawo obufulumiro. Bw'olaba nga bikoze eki? Nga bigaanye buli kyonna ekigwanidde okukolebwa okikoze. Ne bikoze eki? Bigaanye. Biidhinillah okola ekimu ku bibiri. Okumusaba nti munnange taata Sumayya, ndaba onfuukidde ensonga esobola okufuuka ensonga nze okugwa mu dhambi, ate nga ndi mukyala eyeekuumye ebbanga lyonna. Bigaanye, ndaba bigaanye, nsaba ompe ettalaka. Bwe kiba nga kino ddala mutuufu kikoze eki? Esswala egaanye. Amateeka ga Allah togafaako. Watuli bumu? Gwalemedde ku dhambi gundi, gwalemedde ku buli kimu okoze eki, buli kimu kikugwanirako ggwe. Oba tuli bumu? Bwakkiriza n'agikuwa nga naye yali alinze lunaku lwo limugamba alhamdulillah. Bwagaana n'olaba nga bigaanye buli kkubo ng'olikozesezza, Allah naawe yakuteerawo bufulumiro okola kye bayita al-khul'u, okumweyambula omusajja oyo ng'omuddiza kyeyakuwanga amaki, kyeyakuwanga amahale. Okitegereka? So embeera bw'etuukanga mu bufumbo bwammwe nga mulaba temukyayina lugendo mu maaso, temulemerangako kutuuka ku extent egamba nti nze ekiyitibwa omusajja saagala nakyawa kati obeere na bisolo. Kuba manhaji ya Allah mu bitonde bye, omusajja alina okuba na muki? Nkulayira Allah, ne bw'onoosiiba olusi ensiiba ya Daawudi, obutonde bugenda kukubanja. Okuggyako abatono ennyo mu abo Allah baakyaddeko olukomera, abasinga bafundikira bagudde mu nsobi, nga bagudde mu dhambi ly'obwenzi. Bakitegereka? So sister waffe omulungi, tukkubagiza ne baseeka Juma bano tebalinga ate bbaawo oyo omukadde. Bo balina ekyenjawulo era bakyala baabwe bali ki? Bali mu ssanyu. Bakyala bonna abasajja bonna si be bamu. Mulimu ababi be tusaba Allah bazze ku mulamwa, saata abasinga obungi balungi biidhinillah. Ng'era nammwe be mufaanagana, mummwe mulimu ababi era nga weemanyi naawe nti nze nange neemanyi. Bwe ntandika okuyomba naye akimanyi, asirika nadde eri n'agenda mu lizinire baka bwannyanukula akigwako. Ekitegereka? Saata abasinga obungi mummwe muli balungi. So togaana kuddamu kukola ki? Togaana kuddamu kufumbira. Waliwo ibaada z'ofiirwa ng'ate teziriimu kapito, tezeetaaga kapito, naye ng'empeera ziri awo mpitirivu biidhinillah. Ng'ejja neeyinza okuba nga Allah agenda gikuweera ku mulimu ogwo. Badde okimanyi? Essala nga zigaanye, okusiiba kw'obadde osiiba kukoze eki? Kugaanye, hijja egaanye okukuyisaawo, nga Allah agenda yisiza ku mulimu ogwo okuwejjana. Kati olaba ejjana bw'egenda okukulema. So ekikolwa ky'okoze si kirungi, kuba la ruhbaniyata fil Islam. Mu Busiraamu tetuyinaamu bufaadha na busisita. Kyalo olina okufumbirwa, omusajja olina okukola ki? Olina okuwasa. Kitegerekese? Allahumma okuggyako bw'oba olina ensonga eteebwawo mu mateeka g'Obusiraamu gy'okola ki? Olina ekirwadde eky'obutonde nga tekikusobozesa kubeera na muki? Na musajja tuukiriza buvunaanyizibwa bwo 100 ku 100 eri omusajja
ate era nga ta'man alwuquu fi jarimati azina, era nga oli assured okakasa nti tosobola kugwa mu dhambi lya bwenzi. Oba tuli bumu? biidhinillah okkirizibwa ogamba nti nze okusinzira embeera gye ndimu kanninde ejjana Allah alimpa kubaki kuba omujjana niyo oba olina okulwana ennyo okulaba nga Allah agikuwa. Baba atagikuwa ojja kuba ofiiriddwa amagina n'amaki, kuba mu nsi muno temuliimu kintu kiri aladh kusinga ekyo. Bannabbi alayhi salam yakiqaarana n'omubisi. Mubisi naawe ogumanya empeuma yaagwo, ekitegereke. Saba Allah omukyalo oyo amunyiga ebiwundu biidhinillah, ate amufulira omusajja omulungi anamwerabiza omusajja oyo eyamukosa. Seeka otusomeseza ku buyonjo, naye n'abasajja bagambeko nabo beeyonjeeko. Agenda nadda n'ayagala omuwa emimwa naye nga maama ebiyingira mu maama omwo Allah yasinga obimanya oluvannyuma akiwandiise. Anti munnange, eno darasa yammwe baki bakyala, babba bammwe nabo bagambwako era basomesebwa kye bagwanidde okukola gye mukola ki gye muli, kuba nammwe mulina ebimukola ki bye mubabanja bibagambwa era babimanyi. Beebuzaabuza bwebuzaabuza, naye bwaba tabituukiriza gwe gumiikiriza omukolemu ejjana. Gumiikiriza okole ki? Ukolemu ejjana. Gwe tonyumirwa kutuuka ku lunaku lwa nkomeero ng'olinayo gw'obanja. Bw'aba aganye gwe gumiikiriza omukolemu ejjana. Bakyegerekese abasajja naffe tweddeko kituufu muffe mulimu abakyafu. Obukyafu babulinamu ebbaluwa. Tusaba ffenna Allah tulongoose tubeere ekisanyusa Saidi eri Saidi ginnaayo. Seeka amateeka go galamula mutya ku musajja senga agaana okunnyanukula ate nga nze nyina appetite? Barakallahu fika, jazakallahu khairan. Saba Allah agikuwongera appetite eyo buli boolaba bbaawo, kuba kigwanidde gy'oli buli bw'omulaba okubeera ne appetite. Kati ekibuuzo, mwetaaza akoze eki? Yaalamulwa atya? Okwanukula kuli nti ekirungi bamashayikhi we bali tewaliwo bujulizi bumusibanga bwe busiba ggwe. Okitegereka ku lwaki? Obutonde bw'ababiri bwawukana. Obutonde bw'abameka? Bw'ababiri bwawukana. Omusajja si nti buli w'omwetaagira aba asobola okumala ekyetaago kyo. Saate omukyala biidhinillah omusajja buli w'amwetaagira obusobozi aba abuyina. Kituufu oba nedda? Okuggyako ng'aganye bwanyi. Tegereka. Naye omusajja ono akubirizibwa nga bwe kiri nti omukyalo ono ekyamujja ewa kitaawe emmere yaliyo, obuliri bwaliyo, watuli bumu, alina ensonga enkulu ennyo eyamuleeta wano ewa bbaawe taata we gy'atasobola kukola ki? Kumumalira. Watuli bumu, mu mbeera efaanagana bw'etyo naye asabibwa positivire. Mukyala buli wamuyita ng'amwetaaga yeerwaneko naye okusinziira ku busobozi bwe. Buli ekisoboka akole ki? Akikole. Nga bwe tuyambagana. Tugambe ebyo buyimba mukole ki? Buyimba ettengerero omwana akoze atya? Ayimiridde. Nga bwe tulwanagana okulaba nga kikola ki? Ne bw'aba nga alemereddwa biidhinillah lwa mbeera ye ng'omusingo ey'obutonde,
biidhinillah tumusaasire tumuteekeko muki tumuteekeko mu dduwa wallahu alam. Ddala seenyumye. Omusajja akkirizibwa okuwasa omukyala nga talina busobozi, akkirizibwa okuwasa omukyala omulala nga talina busobozi bwa waka oba busobozi ki ku bibiri? Omusajja akkirizibwa okuwasa omukyala owookubiri oba asukkako omu ate ng'asangiddwa ng'obusobozi bwona asooka tabuyina mu sayidi zombi, ekitwale bwe tutyo, akkirizibwa okwanukula kuli nti nedda agumiikirize. Era nze Seeka Juma neewuunya nnyo abasajja abavubuka abazunga ne marriage certificate abazunga ne bajeti z'embaga ng'agenda kuwasa mukyala wakubiri. Mukyala owokubiri tebamutuulira miitingi za mbaga. Oyagala kulaga bano basheekhe abasomesa baffe nti Allah akusitudde mu byaki mu byenfuna. Era tuli bumu kati akaliwo tusobola okukagabana n'asinga ku omu. Bakitegereka? So bashababu ba umma kino tukibagamba temweraliikirira. Bibagambwa ebbanga lyonna nti okuwasa omukyala asukka mu omu rukhsa. Batuli bumu? Allah yaluwa abasajja naye si tteeka nti weebayi agenda kuvunaanwa mu maaso ga Allah nti lwaki wawasa omu. Bakitegerekese? So oyina okuba ng'olina obusobozi sayidi zombi biidhinillah. Bw'oba tobuyina tebenkera n'oyo omu biidhinillah bw'agenda mu hayidi gumiikiriza paka bw'anaakola ki? Bw'anaavaamu biidhinillah. Naam. Olinga agamba ono ali eno. Naam. Bwe mba nazaala omwana mu haramu, katusome ebibuuzo. Bwe mba nazaala omwana mu haramu, taata we oyo n'amugaba mu bufumbo. Obufumbo obwo bubeera butukuvu oba nabwo bubeera si butuufu? Eye nkole ntya? Oyo si kitaawe, oyo si kitaawe. Okuva bwe guli nti si kitaawe takkirizibwa kumugaba. Oyo mwana wuwo 100 ku 100. Bakitegereka? Gwovunaanyizibwa ku ye. Ekitegeeza abalina okumugaba beebo ab'oluddawo abasajja, kuba omukyala takola ki? Tagaba mukyala munne. Omuli kitaawo, omuli bakojjaabo, omuli baganda bo, wahakadha. Amma ono okuva bwe guli nti si kitaawe mu mateeka g'eddiini takkirizibwa kukola ki? Kumugaba. Saate avunaanyizibwako okubeera ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa taata bw'alina otutuukiriza era ki? Mu ngeri y'okwenenyeza Allah n'okulongoosa, tomanya Allah n'amusonyiwa kuba yafuuka ensonga mu nsonga y'okujja kw'omwana ono ku nsi, si nsonga ekkubo lyali haramu. Tosuulawo musuula omwana. Bakitegereka? Naye bw'atuuka okufumbirwa tokkirizibwa mugaba kuba si wuwo. Tebalaba abakyala abalemedde mu maka g'abasajja abakaafiiri. Agamba nzadde, ebibuuzo bitera okujja, nzaddeyo n'abaana kati nkole ntya? Abo baana babo si ba musajja. Vaayo weenenyeze Allah. Onoosobola okugumiikiriza ebinaddiira senga onoofiira mu maaso, onoofiira mu maka g'omusajja omukaafiiri? Naam. Ekisembayo tusaale agamba nina mukwano gwange yafumbira omusajja nga si musiraamu. Yafumbira omusajja nga si musiraamu. Oluvannyuma yasiramuka. Naye ate oluvannyuma lw'okubawoowa omusajja yaddayo n'akyuka n'addayo mu ddiini ye, anti obawulira bamisonari baatamanze bano
oluvannyuma akyuka n'addayo mu ddiini ye. Yayina abaana 4 nange era nzaddemu. Kati agamba bwe nnoba ne ŋŋenda n'abaana tajja bba yadde obuyambi, ate bwe mbalekawo ajja basomesa omugigi. Kati ndi mukatuukole ntya? Ekisookera ddala mu mateeka ne mu bwongo batuli bumu, teriyo kigambo kigamba nti omukyala omusiraamu yafumbira omusajja omuki mukafiiri. Tekibangawo, tekiribaawo. Ekibuuzo okitereezangamu nti tuli mu buki? Tuli mu bwenzi. Kuba obwo muba mu bwenzi, si nsonga faaza yabagatta. Muba mu buki? Mukyala omusiraamu takkirizibwa, kizira n'okutta kitta okubeera wansi w'omusajja omuki mukafiiri. Ng'era bwe kizira eri omukyala omukatuliki okufumbira omusajja omuki omusiraamu. Mu mateeka g'obukatuliki kizira n'okutta kitta. Kizira era n'okutta kitta omukyala omukatuliki okufumbira omusajja omulokole. Mateeka g'ekikatuliki kikola ki? Kizira n'okutta kitta. Naye ate butya nga Hafsa gwali wansi wa John. Neewuunya ng'oggyeko mu abali wano. John yeegombwako ki? Mubagambi bakyala bannammwe abo batazze mu ddalasa abakola ebintu ebyo. Babakuba ekifaananyi okuva eno waggulu ku mutwe paka wansi. Omwegombako kyoyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So mu mbeera efaanaganako nga bwetu kibaddewo. Kikoze kitya? Yeenenyezza. Ekisookera ddala, senga abantu babiri babanga basangiddwa nga babadde mu bwenzi, bwe baagala okukola tawuba, waliwo ebbanga omwana omuwala ono ly'ayina otutuula shar'an ng'akkaatiriza alaga nti okwenenyeza mu maaso ga Allah kwa ddala, n'omuvubuka ono okwenenyeza mu maaso ga Allah kwaki? Kwa ddala. Then oluvannyuma ne tulaba oba taata abakkiriza baddemu babeere bonna mu bufumbo obutuufu. Mukyala omwana omuwala oyo aba alina okuddayo mu maka ga kitaawe n'atuula omwezi mulamba. Nga yeenenya, azuuka ekiro n'akulukusa amaziga wakati we naani? Ne Allah amusaba amusonyiwa eddambi lino lye baagwamu. Kyekimu n'omwana omulenzi. Then oluvannyuma n'agenda mu maaso ga taata waabwe, ga taata w'omwana omuwala, n'amusaba olukusa amukkirize okubeera nga awasa omwana omuwala oyo. Bubuka oyo muwa amawulire ag'essanyu, naawe omuwala nkuwa amawulire ag'essanyu, taata tajja kugaana. Oledde mweyonoona era tewali ajja kwagala okusinga okyo gwe mweyonoona naye. Akitegeerekese? Naye mwenenye. Kakati ate ku ludda lw'omukaavu, yeenenyezza, asazeewo okukola ki? Okusiramuka. Gwoledde obadde musiraamu, kuba byawukana. Okubeera nga mwembi mubadde baki? Mubadde bakafiiri, naye ne musiramuka. Nga baali baabawoowa mu mpoowo entuufu okusinziira mu nzikiza mmwe gye mukoze ki? Mugenda mu maaso na bufumbo bwammwe. Naye kati obadde oli mukyala musiraamu, Shaitaani yakusinza amaanyi n'ogwa mu dhambi ne kalooli, omuzaddemu n'abaki? N'abaana. Naye Allah nakkiriza kalooli n'akola atya? N'asiramuka. Alhamdulillah. N'akola tawuba, ne mugenda ewa taata wammwe, ne mwenenya, ne musaba okubasonyiwa, era n'abawoowa. Oba tuli bumu? Alhamdulillah. Kati atazzeeyo mu bukaafu. Wonna waalangirira nti azzeeyo mu buki? Mu bukaafu. Ta'taddi, otuula idda. Oba tuli bumu? Nabaanayo asobole okubeera nga yejjeerera. Kategeerekese? Senga akomawo mu busiraamu mu bbanga eryo eryaki? Erya idda ng'okyatudde tewali mutawaana mugende mu maaso. Ne idda bweggwako
nga tannaba kukola ki? Tannaba kusiramuka. Ekisooka eno idda togituulira wakaawe kuba mukaafu, tokkirizibwa kukola ki? Oddayo mu maka ga kitaawo. Bw'asiramukira walhamdulillah, bw'agaana okudda mu busiraamu bibeera bikoomyawo, tokkirizibwa kudda gy'ali kuba teriyo bufumbo bubeera wakati wa mukyala musiraamu na musajja mukaafiiri. Kitegerekese. Kati abaana bwe nnaavaayo nabo tagenda bbawa buyambi, naye ate ntya bwe nnaabalekayo agenda basomesa obukristaayo. Oba tuli bumu? Ekibuuzo ku bibiri ebyo ki ekinene mu mutima gwo? Ki ekisinga okuba ekizito, ekisinga okuba nga kibi nnyo mu mutima gwo? Kubeera ng'akumma obuyambi otobe n'abaana bo n'okubalekayo babasomesa obukristaayo bakaafuwale. Ki ekiri yaddeyaddeko? Bw'obanga oli mukyala musiraamu era ng'okakasa nti otya Allah n'abaana bo obaagala, ekiri yaddeyaddeko genda n'abaana bo, toba n'abaana bo. Allah ajja kuteerawo obufulumiro, naye tobalekaayo kubeera kukola ki? Kukaafuwala. Ogenda kukaaba amaziga obuwangaazi bwonna n'oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'obwensi. Naam, wallahu a'lam. Omukyala musiraamu kale kimudutte ewaabwe yategedde nti omusajja yazze n'akafuwala, omwami omukyala nadda ewaka, bazza ewaka kitegedde nti ono ekyamuzizayo kukafuwala nagati nkomyewo mu busiraamu, mukyala nadda era agenda kukola ekintu kyekimu, agenda muzanyeemu ku bbiri bw'atyo, akoze ati. Bwe kizuulwa nti ddala alimu omuzannyo kutuzannyira ku buki? Ku bwongo, tumanyi nti yakikolako n'egindi. Oba tuli bumu? Oyo situmuwa chansi ndala. Kitegereka. Naye okuva be guli nti tetumanyi atuzannya oba takola ki? Tatuzannya. Kitegereka. Tubeera naye. Then bwaddamu n'ava mu busiraamu tetuddamu kuwuliza kigambo kye nti ate yakoze eki? Yakomyewo. Ku lw'ensonga olwo tuba tuyina obukakafu nti gwandibanga muzannyo gwe gwazannyira ku baana abawala abaki? Ab'obusiraamu. Wallahu a'lam. Kirungi mukadde waffe Sheikh Abu Najib amulabyeko ajja kwongera okugaziya ekibuuzo ekyo bwe kiba nga kirimu ekibulamu. Ekisembayo agamba nti Sheikh, I was beaten seriously by my husband ate nga ndi lubuto. He gave me a talaka. Saagaana eva wembeera olubuto naye ate eva bwembeera olubuto mba mwagala nnyo, aba mwagala nnyo, omukyala ayagala nnyo naye nga bakuba. Kati agamba nti ekituufu ate mu kumwagala ennyo yalaba mba mumalako mirembe, yampa talaka era ndi mutalaka. Now he needs to get together once again. Naye nze mpulira namukoowa according to the way he treats me ever nga ndina lubuto. But I think about my kids, what advice can you give me? Still sinazaala. My idea is after kuzaala. No, my idda is after kuzaala. Kakati agamba nti baawe I was beaten, yamukuba seriously. Amukuba ebyaddala. Musajja oba aliko majini, musajja akuba omukazi aba taliiko majini. Naye amukuba, naye ate omukyala buli lwaba n'olubuto aba ayagala nnyo baawe. Kati mu kumwagala ennyo ye alaba aba amumalako mirembe kye kyamukubya. Era bwe yamala omukuba n'amuwa ne idda, ali mu idda alinda azaale agende. Kati omusajja yeegayirira ayagala kudda, naye omukyala yakoowa. Ngeri gye bamuyisaamu akola atya? Ekisooka ddala omusajja oyo asabwa era agambibwa atya Allah. Agambibwa akola atya? Atya Allah. Ku lw'ensonga obwongo bwonna obulamu bukkiriza nti akoledde ekirungi omusasula kiki?
omusasula kirungi. Omukyala ate gyako omukwagala gwe gy'okoma ate okumujooga n'okumulinnyirira. Obulyazaamaanya bw'olina okusasulira mu maaso ga Allah singa oba ovudde mu nsi nga teweenenyezza mu maaso ga Allah era nga tosaba ekisonyiwo kuva eri mukyalo oyo. Bashababu ba umma, kino kizze kibagambibwa babba bammwe. Okuba abakyala kiri haramu. Okuba abakyala kiri ki? Kiri haramu. Era entaputa egamba nti obusiraamu bwakkiriza omusajja okuba omukyala, omuntu n'ataputa bw'atyo nti ati wali mutaana bw'akusumbwa kuba n'okusamba akola ki? Aba kimbuyege, aba tategeera mateeka ga ki? Mateeka ga ddiini. Okitegereka? Almuhimu, barakallahu fikum, nga tudda ku kibuuzo. Omukyala bw'obanga ddala mu butuufu naawe olaba obufumbo bw'okoze eki? Obukooye, twakikoonyeeko nti Allah yakuteerawo bufulumira. Ate oledde gwe baakuwadde dda ku ki? Talaka baagikuwadde. Ekituufu kiri nti talaka y'omukyala ali olubuto esobola okuwanvuwa ate esobola okuba enki? Entono. Wakitegereka? Weyabayi, senga omukyala bamuwa talaka ng'olubuto abadde yakalufuna lwa mwezi gutya? Lwa mwezi gumu, kitegeeza agenda tutuula talaka ya myezi 8 paka bw'anaazaala. Okitegereka? Saate era y'engeri y'emu, senga bamuwa talaka ng'olubuto lwa myezi 8 alindirirwa. Bamuwadde era talaka mu nnaku 3 n'akola ki? Kitegeeza talaka eweddeko. Naye wano mu bbanga lino, mu talaka empanvu eyo, waddembe okukwezza mu bufuzi bwe. Kuba omusajja bw'ata mukyala we talaka esooka n'eyokubiri, omukyala oyo aba akyali mufumbo era takkirizibwa kubeera ng'ayogerezebwa. Amma talaka esooka n'eyokubiri bwe ziggwako, omusajja n'ayagala okusaba olukuso, n'ayagala okuddiŋŋana neki n'omukyalo ono, akakisa weekali, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in araadu islaaha. Akakisa akasooka kaweebwa taata w'abaana ono, baawo omukadde, senga talaka esooka eggwako nga tannakwezza, naye n'ayagala okukwezza, naye oba mukhayyar. Fa anti mukhayyar, oba oyina ebbeetu ery'okulondawo wakati w'okukkiriza n'okukola ki? N'okugaana. Bw'oba osazeewo kyakukkiriza oba tuli bumu, kiba kitegeeza ogenda kuddamu osaba amahale mapya, oba tuli bumu, n'abajulizi bapya. Kategerikisi? Akati mu mbeera omusajja omwagala, olw'embeera eyo gy'okola ki? Naye ate onyigirizibwa. Kati omupiira guli mu ngalo zo, imma okugumiikiriza n'omanya nti kyekigezo Allah nange kye yakola ki? Kyangezesezza nakyo mu bulamu bwange, ye musajja wange ono kaŋŋumiikirize. Kuba tewaliiwo agenda kujja kugambe nti vva mu bufumbo bwani? Musajja muveeko, muddiza amahale. Nedda, tewali agenda kukikugamba. Wa innama, embeera eri ku ggwe gwatulugunyizibwa. Bw'oba osobola okugumiikiriza, kola ki? Ekyo kye kigamba n'omukyala ng'omusajja tatuukiriza nsonga za butonde. Bakitegereka? Buli kisoboka tukigezezzaako kikoze eki? Kigaanye. Oli waddembe okwesaddaaka. Gamba nti kale kaninde ejjana. Batuli bumu? Oba ogamba nti nange ndi muntu. Omupiira guba mu ngalo zo. So mu mbeera efaanagana bwetyo, awala tusaba muganda waffe obulyazaamaanyi akole ki?
abuleke ate Allah abeere omwenkanya eri omukyalo oyo. Then omukyalo oyo naye agambwa biidhinillah, bubaawo obukyamu bw'obadde okola eri bbaawo butereeze biidhinillah, ekiseera kya idda kino nga tekinakola ki, tekinnaggwako, ni idda senga eggwako nga tannaba kusonyiwa, amakulu n'ozaala nga tannaba kusonyiwa, kiba kitegeeza oli hurra, oli mute, takyali bbaawo, ddamu weekoleko, oddeyo maka ga taatawo oba eri abo abakuyinako obuyinza, weekoleko biidhinillah. Allah ajja kuwa omusajja omulungi asinga oyo gw'oyina. Wallahu a'lam. Maliriza na kino agaseeka tuwe ku namba yo. Namba amala gagigaba. Kale 0706 0706 11 56 70. Assalamu alaikum warahmatullah. Naye ennamba eriko amateeka ogikuba obuuza ebyo ebinaakugasa mu ddiini yo. Ndi mufumbo, siri ready kwongerako. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Tokuba obudde bw'okakasa nti neebase. Naam, assalamu alaikum. Amateeka nga mangi bulala. Ennamba eri kino kangisomese kamuleka akooye. Barakallahu fikum. Atuyambe n'ogituwa abawali mbagaba ennamba zaabwe. Ffe abayizi baabwe ffe tugaba ennamba. 0706 11 56 7. 0706 11 56 7 ye Sheikh Abdul Nasir Kateregga, omu ku bakulira daawa mu Jam'iyyati Tablighi Dawatu Salafiyya. Barakallahu fikum. Tugenda kusaala biidhinillah, era nsaba twazine tukime swala, tusaale swala ya dhuhuri. Oluvannyuma abasomesa baffe Sheikh Ishaka